Yo, how are you people? This is Meeky seems too funny. I came up with the idea, Nengamba, how about I do something ku internet maybe nja kubuyita busiru showbiz naye at some point kirabika it was a wrong button nanyize pesa fu. This was like a vlog oba nali nkola content nga ngamba nsobola oteekawo akavuyo let's say and I trend on internet naye ate kirabika trending oba ekintu kye nagezesezaako okusaagirako tekyabadde kintu kituufu. So zino videos olabye emabega that's how it started. Twali munju nengamba bagayi bange how about nenkola ekintu kino, so not knowing consequences ezigenda ovaamu ziri bwe ziti. So on behalf of my team nange ng'omuntu Meeky seems too funny company badde nsaba kwetonda era mbagambe ekintu ng'ekyo tekiriddamu kubaawo nkirabye si buli kimu mbu aba content ebintu ebimu biba serious. So about that issue I'm so sorry but it is what it is. Bibaawo siri katonda mu nsobola okuzza obudde emabega kyabadde bwe kityo sisobola kukisazaamu but I'm so sorry. Meeky seems too funny. Sweet like pancakes. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 070 969 5852. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene erya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindika njake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wooli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Bali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 070 969 5852. President, omuntu akufunya atya akusangawa ku 0757986069 gwe nkubirako butereevu mbeerawo okulaba nga nyamba ku abo baganda baffe bali ebweru n'okulambika emitendera emituufu omuntu gy'ayitamu ogenda okukola ebweru. Nkubirako ku ofiisi zaffe weetuli bw'oba olina omuntu abonaabonera ebweru oba gwe obonaabona namba yaffe egiwa omuntu yenna ali e Uganda akuvunaanyizibwako ankubire teri ku WhatsApp. Emirimu gikyaliyo e Saudi. So Saudi Arabia emirimu tugirina bwa mail ojja buzina passport yo gende Saudi bwereere toteekamu wadde 10. Kata tutwala ba cleaners abasecurity guard mujje tulabe engeri gye tuyiya kikyosobola okukola ebweru, tulabe engeri gye tukwasa company ezaweebwa olukusa government ya Uganda ngende ebweru okole ngayise mu company ya Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited. Okay. Eriwe batuukayo omanya abana bagamba nnyo nti nze kasita nve Uganda nengenda eri company teziddamu kugira kati gwe nga gwe omuntu gwoba mukwasizza abajja okugira wano ebizibu ebweru nzikiriza gyebiri naye kikulu ye response yaffe kyekituweesa ennamba ne cards nga bagenda ebweru nti bo communicatinga nabo batuyamba okutrackinga n'okutegeera boyogera nabo basharingire contacts zaffe nti bw'oba ofunye ebuzibu tebakyakulaba ku online oba olina byoyita batutegeeze ffenna tuli wano Uganda ku ground. So tukole response ne betwakukwasa wano n'ebweru tulabe ng'oyambebwa. Kitegeeza ensi zisigaddewo 3 Dubai oba tulina Saudi tulina Qatar tulina na Abu Dhabi. Dubai ekyali mu vulugu. Okay. Kale mu mbeera bwetyo abaana baneeno banga babagambye okugenda bakola emirimu egiba giganye waneeno. Airport efuuse airport naye twalabye Meeky seems to be funny omumanyi tiktoker era yawangula engule wali comedy store wamaanyi nnyo nyaga tukozesa olulimi olukakkamu twogere ku nsonga ye yavuddeyo n'abanga yeemulugunya eri abantu bonna ku nsonga ya airport problem eri emu ku kino
ensonga y'entebe eri general y'abantu waliwo abalina okwemulugunya kwabwe ku ngeri ekisaawe entebe gye kibayisaamu ate ng'amazima waliwo okwemulugunya ku biki enkola ku kisaawe awo abantu engeri gye boogeramu n'ebirala naye toyinza kuva eri ku mulanga gwa banno ate gwe n'otandika kukudaala byonna Meeky byandibadde bulungi naye toyinza kugamba banno ng'okimanyi nti ku boosi ze bali ekyemisana n'ekyeggulu gwe n'obakwasa ku katanda n'ogamba nti bwe mumala okulya ku boosi zammwe n'okwata ku katanda n'opama ebaketi ya baketi ya bbi well naye nga kyonna abantu abo b'ovuma be bakuwanika gy'oli be basharinga content wo era be bamulaba nsuubira ebintu ebimu bwe tuba tetuwaddeeyo ndowooza yaffe tetutukudaala kubanga osobola okugwiraawo si gwe celebrity asoose anti si yasoose mukwano tubadde n'abantu bangi wano kabaata yamugambye mu kavidiyo ke nalabyeko nti yaliko wano w'amaanyi kabaata nga kuba east west yaliko top TV yaliko w'amaanyi bye bwe yagambye ku WBS teyalinyako samulaba naenda mmanyira nnyo ku top TV ku kabaata azesho ng'akola buno bwati bwajjayo omusoto omusajja mukulu neyefuula ekisodde ate mukwano yagula bwongo bwange yansasula sho zonna yatizegaye enjiyita kyekimeseza n'emikwano emingi twogera ano tuva bulungi ku bbiya ne bampa yintaviregane mukwano gwange n'entambula ye one Meeky ekyo kye yakoze si kituufu one lwaka nti yavuddeyo ne yeetonda ekikolwa ekiraga nti yategedde ensobi ye teriiyo muntu munene kusinga ba followers kozi ba follower be bakufolowa amaanyi tuvaluwinga nnyo abantu abatufolowinga bwe baba ne cry naawe gy'oba okaba that's the reason lwaki bakufolowinga ekyokubiri bw'oba totaddeeko butafaali oba tokkiririzza mu mugendo ogwo tobaako kyoyogera kiri negative anti yalina eddoboozi esootuuke wala anti nkubuulira tobaako kyoyogera gw'omanya bameka abasirika ku issues zonna bangi abasirika naye ng'abirabye naye n'amanya nti ekyo oba bali nkolagana nabo oba ebyo si byendiko kankole waka wange naye ate toyinza kudda ku bafollowers bo kozi bw'otunuulira abantu abasinga okulaba content we bali mu bwe bali buwarabu ate be balina problem oyagala kutusanyusa because be balina access ku data be balina obusobozi nena mu airport mugikozesa namo mugikozesa naye ate tetulina ate budde bw'amasimu kuba kati twakatulidde wano Kadaama yali mu kusitukuloolinga ava kukina dda kukino era naatera okuteekayo akavidiyo kati tefe obudde bw'amasimu tetukola ki tubulina naye ababulina yeeyo community so Meeky seems tufana ekyo kye yakoze si kituufu secondly ne ba TikTok abonna muvaluwinga ennyo ba followers bw'oba toyogedde ku kintu ate tokudaala ate tovuma ate toyingira mu lutalo oba otabula butabuzi mujja kukomaawo bantu baku rejectinge bagaana okuddamu okulayirira ebintu kuba be babawanika ate bwe mutuuka waggulu ne mubeefuulirako abaana teriiyo tikitoka w'amaanyi kusinga muntu amufolowing kebakeera ne bakuggyako foleeyi tuba twenkanyenganya bwe twegatta nze naawe nooli ne tukugoberera kyekikufuula ow'amaanyi bwe tukwatagana kozi bwe tufolowinga tuba tukwataganye bwe tukwatagana tukufolowinga kyekikufuula ow'amaanyi so bwe tukuggyako folo ofuuka ngafu okitegedde bulungi so ekyo kyabaddewo mu bukyamu era kibeere kyakuyiga eri ba tiktok naye nga kyekiri Entebbe Airport kiri Entebbe Airport Entebbe Airport teri buzibu bwonna enguzi n'ebirala tebiri kati enguzi abagiwa n'abagirya bonna bali eki ekiriyo lwe lutalo wakati w'abali b'enguzi ne be bagiwa anti waliwo obutasiima kivolaba nti abantu abakolera feva abannayuganda tebamaliriza bulungi
Munnayuganda ye muntu gw'oyisa awantu n'atuuka gy'alaze n'agamba oyo binnyo byabwa okitegedde bulungi lwaki ondiddeko kano kubanga bw'otunuulira bonna abayomba ku bya Dubai simanyi Entebbe Airport bali Dubai okugenda e Dubai kiri a bit problem eri gavumenti ya Uganda. Abannayuganda abaali stranded ebweru bajjukira Bobi Wine bagamba yakomyawo n'abalala. Kadaama wabula kiri kuli kodi. Kale be yakomyawo ne gavumenti yawo baali stranded bonna bakozesa kisaawe ekyo kimu. Kati gavumenti eteekawo measures ezo zireme kuddamu kubeerawo, complaint ezo zireme kuddamu kubeerawo. Naye bw'eteekawo measures zino bano bazipenetratinga measures zino nga bakozeseza bribe olw'okuba mu system mulimu abaagala akasente. Kati gavumenti yabadde eyagala okufilteringa out bano bonna n'ekwata ssente n'ebaako kweziwa. Waliwo eyalidde ssente okugobesa abantu ku kisaawe Entebbe gavumenti ebatulugunye bulungi obutaddira Dubai ku visit visas. Gavumenti erina gwe yawadde ssente awuddiise bannayuganda bonna baveeyo beexpose nga abaabayisaawo ku kisaawe ne bagendera mu bumenyi bw'amateeka ebweru. Ogoberera bya Lumbwe. Anti yatera okugamba diversion. Anti si diversion kano katego. Oli ayogera ku diversion nze nkugamba ku mutego etrap. Akamasu. Bawadde oli ssente abaagendera mu makuba amakyamu beexposing gwe wayitawo otya. Kubanga abayisaawo abantu ku kisaawe Entebbe tebeeranga tolina ngeri gy'oyinza batracing. Ate ekyokubiri tebali mu kategole ya waggulu bali wano mu bantu abasookebwako bangenda Dubai kukola bwa Kadaama naye na visit visa. Kati gavumenti yabadde terina bweyinza bakwata kubajja ku desks za migration okuleka ng'ekozesezza bano bennyini abayitirawo oli ku bwino ne bakwata mu buyabuya bangaye bamuwadde ssente nakati bakyabala bali mu wishi namba babala ssente era anaatera okuyingizaawo ekyuma naye nga gwomanyi bwe yattidde banne. Nze nzikiriza nti okuyite ku kisaawe nga tokoze processi zonna gavumenti zeeyagala kibi, naye waliwo emitendera gavumenti gyeteekawo ng'ekalubya bukalubya kati tugifunamu nga nsanyukira agibuuse kubanga abo bonna abazze ne basanyuka abo bonna abawadde gavumenti obujulizi nti ono yeyampisawo n'antwala e Dubai beerabidde nti okugenda e Dubai ng'ogendedde ku visit visa naye ng'ogenze kukola kimenya mateeka. Olwaleero njagala ogende wali ku entrance Entebbe olaba bafulumirawo ku entrance ate oli wafulumira lwaki tiketi ziri mu kusazibwamu, passport ziri mu kuwambibwa, tokyayinza kupenetratinga kuddayo Dubai. Kati ne bakwata kampani ze Dubai eno saga gy'olaba yabaddewo egenda kuzittira maketi egenda kuzitugoberawo wano obeere nga tokyasobola kuddamu kutwala muntu yenna Dubai kuba kati kyekiriwo. Yo gavumenti yakoze bweti n'eruupinga baani abaayisaawo abaagendayo ababadde batubonyaabonya nti babonaabona n'ebajjawo n'eteekawo abapya katumonitalinge bano. Kati olwaleero ne bw'ojja otya luli obadde okozesa $100 n'otayita mu kampani olwaleero ojja kwetaaga ssente okuyita mu kampani. Okitegedde kyengezaako kugamba nti once abali e Dubai beexposinze nga gavumenti bwe buzibu bwayo Dubai baani abaabayisa wano ng'etteeka liri nti omuntu atalina ssente ku akawunti takkirizibwa genda kulambula Dubai n'alina employment visa Dubai olina kuyita mu Ministry of Gender. Kati bano bonna kyolaba bakuba ku kisaawe Entebbe nti ono yatulyako enguzi gundi yatulyako enguzi simanyi namuwa nampisaawo bakuba kkubo lyabwe bwe bamala oliggala baddeyo mu kkuba ettuufu ate batasobola kubanga bano bonna bolaba bacomplaining nga tebyagamba nti nayita mu kampani ogenda okukolera ebweru nga tetteeka liri nti buli munnayuganda okukola ebweru abeere regulated alina okuyita mu sisitimu y'amakampani agaateekebwawo era agaaweebwa olukusa gavumenti ya Uganda. Lwaki tolabamu agamba nti nayita mu kampani gundi banzijjako essente? Gavumenti kino ekirimu
waliwo gwe bawadde ssente ajjeyo bano bonna abawugulazi baidentifyinge bakurimino babajje mu system bano beekube ove Dubai ne visa yo lemere ku kisaawe bagambe either genda Ministry of Labor ogenda ofune license ofune obakuwe company ekuleete kutwalo ina kuyitira mu company bw'oba ogenda kulambula soko tulage evidence nti Uganda yonna wamalayo girambula okugenda Dubai tomanyi na Kampala ogenda kulambula Dubai yagala kusiranira ku bani ya sibiki yagala kusiranira ku street ze ato tuvumaganyise kati government bino yeriko fe tuli ba intelligence ate ba intellectual oli mu kuzibula gwanga maaso si bekubye gwe toyinza kuŋŋamba nti olina bwoyo kyayo kintu kidogo fe tulina n'aba traffic betutaagala bajje ku makubo tubaako busungu walagi makonda la mafuule ow'olubuto bamugyewo mukonaawo tulina betumanyi nti oyo kasita omuwaayo ebbiri watiraba presidential directives wano ku covid tetwandifiiriddeeka naye nga kasita obaamu n'ebbiri emirundi 10 biddo byonna obikola mukozi oti nga nesaluti nesaluti twafa twayitanga ku biddo mu covid ng'abasirikale baguliddeyo kakyali bannaye twafa covid muganda wese teeka zaafuuka sitiika wano naye nkubuulira kino abaana beekubye kubanze nsikiririza mu nguzi naye nkimanyi nti abamu bayambi abo bali ku mirimu lwa nguzi kuba ekituufu kyennyini singa ezo si ssente ze wawaayo $10 eyo visa yandifudde neya tiketi kuba wagaana okukola process wagendera ku visit visa weva macho oyisiyiza oli bulungi olwaleero naye ekituufu kyennyini toyina gendera bweru kola ku visit visa bw'oba oli mukozi olina kuyita mu kampani okitegedde ekintu ekyo gavumenti yabakowa okubeera stranded ebweru ng'ate amateeka weegali temanyaani abatwalayo kati olwaleero banyambye buli lunaku babwamba passport ezisukka 100 olunaku visa z'abantu zifa neya tiketi ati jjukira oli abadde ayongera mu 10 n'abuuka process eno yonna ey'amakampani agende ebweru kati ekkubo baali eggalidde mugamba mutya kale twogedde bingi naye ng'ekikulu kya kuba nti tubeera focused ku mirimu gyaffe ebyo bitwongerako tubiwenye ekitiibwa era tubitwale ng'ebyamakulu mu bulamu mbasiima nnyo asinzira eyo n'onkubirako n'obakayanja oba wafunye kyolya nkwagala nnyo gwateeka akantu ku mobile money yange nogaa nti siri kusiima ng'ofudde ojja katosi kuziika kanteekeko akantu mukama nakola ekijja ekyange olaboza nzinzikibwa ku byabajjajja babajjajja wewagula si kwewaggulu olwozajja kudde osajja kula makaago naye si mukika tandise ekyange ekyab'embizi tebakunyiizangako wammwe babikola kutandika kikyo n'oba newo kati tolya mbizi fe tulina gye tutalya ku mbizi naye ate gye tweddira omuzira ogwaffe gwanjawulo mu teguzira lubuto President, omuntu ng'ayagala okusima ogambye akola atya? Thika mobile money oteekako ku 0757986069 abeebweru mukuba nnyo olwensonga zogerako omuntu n'agamba President ey'ensonga ayogeredde ddala ku nze beba balina okusima we batyo kiteekako kikyonzesa amasimu g'okunsimba basinzira eyo mu UK baba n'obudde muzungu totegeera bulungi byayogera teekako ssente be n'amaanyi agoogera omuntu ayinza olowooza nti ssente z'oyagala za kulya kyokka nakusiima nawuliddeko ne ku projekiti ya basale nina projekiti bannange era munyambeko tukwataganire wamu abalina universities abalina secondary schools abalina primary schools bannange tulinawo abaana nga baali baana b'abaganda baffe abaafiira ku kyeyo oba waliwo abaana abali eyo nga nabo beetaaga omukisa guno okuba nti bayambibwako ku school fees project eno twagitandika naye tuli banafu nnyo tetusobola kuyamba buli muntu
yenna ne bw'oba olina essomero nga naawe oyagala okweyunga ku koozi eno okulaba nti omwana wa Kadaama oba Sekadaama eyafiira ku kye yayambibwako obuyambi bwe twagala bwe buno si bwa ssente nkalu obuyambi bwe twagala kwe kuba nga tukwasa omwana okumuweerera nga tobeera naye naye ng'osasula ku ssomero ebyaffe tebirimu ku exchanginga cash kukuwa akawunti namba ya ssomero n'osasula waliwo abeesiba ku baana b'abagenzi ku baana baba ne mubalabye ennaku nawe tolina kyolya naye oli awo wetaddeko omwana w'abendi ekikulu kye twagala kyakumuwa buwisikulu naye ate asigale mu famire ye si kujja ku famiri zino buvunaanyizibwa omwana wa Nkuba kye yasobola okufa gwe n'omubudamya n'atamanya nabeewaabwe okitegedde tuvuula bannaffe ffennyini tetubawa ssente direct cause tetwagala nakumalamu bababeera nabo maanyi mu bonna be tulabirira tebamanyi nakumanya nti ffe abo bakola ki wabula twempoweringa families ze babeera nazo omwana abeerewo nga talookalooka nti ndabirirwa okitegedde olabwe tukyusiza ekintu kino tusingako ku bali ababatembeeya nti muyambe omwana ono no sente zino tetuzikwasa mwana wadde family tuzisasula direct ku account namba y'essomero omwana gy'asomera okitegedde so bw'oba gy'oli eyo nga omanyi omwana yenna nga muzadde we yafiira ku kyeyo oba mukazi oba musajja omwana oyo nga muwala nga mwana muto okuva ku myaka 4 paka myaka 15 tubasasulira ka school fees ku masomero gaabwe kiki weetaaga okuligestalinga ku kozi yaffe eno okulaba nti omwana oyo tumuyambako jangu n'akafaananyiko gwe guardian amuyambako jangu n'akafaananyiko omwana oyo ne details entuufu omuntu oyo yafiira Saudi yafiira Omani yafiira Bahrain yafiira UAE yaddizibwa kuno oba teyaddizibwa ebipapula ebyo mubimanyi bulungi ate n'abantu abafiira ku kyeyo tubalaba era tubamanyi so gwe jangu ne details z'omwana oyo kirasi kijalimu somero kiri asomerako school fees kigwasasula era ne evidence nti ddala abadde asoma era obadde omusasulira account number z'essomero ba mobile money numbers sente tujja kuziteekako omwana wa Nkuba kyeyo asome omuntu eyafiirwako muzadde nenga muzadde teri Nkuba kyeyo w'abantu bayinza okukubira amazzi anti ero nayo problem ngisanze nnyo oli nakukubira n'agamba nze maama wange oba bba wange yafa naye yandekera abaana nti n'ofiiringa nnyo sole bambi nomuga nga kitalo nnyo bambi yafiira wa bamukubira masasi magamaga okitegedde yafa buno obwaffe bwebadde bwagamba obwaffe ne muba maama kirambulule yafa siriimu ne mugamba naye anti ffe tuyamba Bankuba kyeyo Bankuba kye specificals gali yafiira ku kyeyo olina okujja ne details then ajja okuyamba tasuubira nti omwana agenda mutwala mu makaage agwajja okuyamba tosuubira nti omwana ono ogenda mutwala mu makaago osimayi kwekubya n'ebifaananyi gudde okumulaalase ku internet no bw'oba tolirwedde ngaera toli waathi kuyamba tojja si lwaki nkiteekawo bannange nze kinnuma nnyo omuntu atazze ku internet kusaba buyambi ate kumupositinga ku internet nti omuyamba okitegedde tujja kujjayo abaana bano nga balina achievements ze batuuseeko ti ono yali mwana wa Nkuba kyeyo naye asobedde okwachivinga kino asomye primary agimazeeko mu mikono gyaffe okitegedde ekintu ekyo bwe kityo so tetulina kamera mu kuyamba abantu abo tetulina kigendererwa kirala okuleka ekyokubayamba bwe muba muli wiiringi ne WhatsApp group weeri tulabe ntubakwatirako eri ku namba ki yo ajja ku namba zangenda zikuweza WhatsApp tujja kuba tugimuwa kuba WhatsApp yange yakyukamu kati ekyo kitandika ddi kyatandika dda twakitandikako before covid najja n'anafuya ebyenfuna byaffe ne tukiyimiriza ne kati twakizeemu amulina muleete tumuwandiise tumanye budget nti buli mwaka ono gwe tugenda okuyambako n'ono nammwe aba balina nga twabayambako edda nga tokyalaba buyambi bwaffe komawo oddemu oligestalinga otuwa amasomero ge mwakyusa kuba after covid abantu bakyusa amasomero okay katusuubire nti enteekateeka eyo
egenda ddala mu maaso abaana baba batandise okusoma era egenda ddala mu maaso gwe oba omulina muleti tumuweerere kye tusobola Ne- okuddiza bankuba kyeyo bannaffe ne bafanda nabo naye bajje bajje ku boodi tuyambe abantu bano ddala nze nkissaamu nnyo vali omuntu afiiridde mu sitwago y'enkulaakulana ye musirikale omutuufu kati ye mbuuza yeetaaga okusaasira abaana be mbuuza waliwo fanda agamba nze nsobola okufandinga ku project eya Calvin Kayanja naye obufaananyi mbuyina ID njiyina naye ndi mu America ndi Bungereza sijja sobola kujja ku woofiisi akola atyo anti kuwa namba ya WhatsApp ngenda gikuwa era ngenda kuba tugenda giteekako enamba eri specifically ku ekyo gye basomere kawo mba nno neetaagamu obudde okugitunuulira kuba enamba emu gye mmanyi eno gyonkubirako kwegamba newabeera bwere w'eggwanga nga tatuuse ne bw'aba tatuuse osobola okunkubira ku 075 798 60 69 nenkuwa enamba ya WhatsApp ne tubeera n'enkolagana eya buli lunaku so ekyo tukikola tubayamba abantu kwegamba si oyo yekka anajja wano wabula n'oyo naye ebweru ng'oyagala okusapootinga koze eno naawe tunoonyeeko tubeere nga tusapootinga osobola okukwatako omwana omu nti nja kumulabirira tukuwa akawunti namba ey'essomero ne details z'omwana oli entitled okufuna lipooti ye buli ttaamu ffe privately tugenda mu masomero gye basomeseza abaana bano ne tubakuba bifaananyi n'oyogerako ne fandaawo ku video calls bwezityo n'omulaba kitegedde ebitali bya kupostinga kuba mwanti tutajjangako mu mawulire nti ayagala buyambi omuntu alina omwana nga bazadde be omu ku bazadde be bafiire ebweru ayinza okwebuuza mukoma ku kya school fees kyokka ate okubagulira ebyawaka n'ebirala ebyo twabirekera famire obuvunanyizibwa bwonna tetwagala kubujjawo twabulekera famire nti oli abadde abonaabona anoonye ebiki anoonye ebitabo ate agatteko school fees kati twamwewuddeko school fees tumusasula ye ateekemu zaki za bitabo byokka then n'abantu ayinza okujja n'agamba nti nze babeera baweerera omwana wange balina kumuteeka mu lino essomero bo be basalawo oba mubangu n'amasomero ge mugamba nti omwana tumuweererera gy'ali wasomera ekitegeeza wasomera woosobola ekyo kye tukuyambako olwa musomero ago gumu ekitundu ebiri owaayo nakasawo kabijanjalo kyetwagala okuyamba ku famire kitegedde lwaki tumumeza amalala kenkya bwe tunaagwa anamudaekyokuba tekiriwo kale mu mbeera bwekyo ndowooza mujjumbire enteekateeka eyo anangenda kubeera nga mbasiibulira wano nze Segawa Rashid